Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira, tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Olunaku lwa leero nina omugenyi ow'enjawulo mwaka guno twandibanga gwe mulundi ogusoose okubanga ajja okubanga atukyalirako. So nkwebaza wenna gy'olabidde akatambi kano, oba kasanze ku Expo TV, oba kasanze ku Channel 4, oba kasanze ku mukutu gwonna omulala. Kola omulimu gumu, like, share, comment. Gamba nti Musumba wekibuzeemu, tambuza akatambi kafune gwe katuukako ayinza okuba nga akeetaaga, ate ne kaba nga kakukozeemu omulimu, likinga ogambe nti omulimu gwe mukoze mulungi nnyo. Ndi ne muweereza wa Mukama amanyikiddwa nga Jacob Muwanguzi, Diriya yejjako, ababaddeko naffe wano mumumanyi, ate abapya mugenda kuba nga mumusinkana leero. Njagala asooka tulamuseeko katono, ayina obubaka bw'atuleetedde. Njagala okunkumula amatu. Musumba bawe ekiramuso kyaffe ekya Yesu Kristo tugende mu maaso. Mbalamusiza nnyo mwenna abandaba n'abanampuliriza era mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Omwana wa Katonda omulamu. Kansooke mpiseemu na kano. Manyi ebyamazima biba byamazima. Era neebaza Mukama olw'okumpisa mu mwaka 2025. Kale okutandikira mu 2024 25 n'okutuusa kati okulanga Katonda ampisizaamu nemba nga nkyali mulamu era nzaani ekyo nkyebaliza nnyo Mukama. Ekyokubiri neebaza Mukama yasobola okuwulira omulanga, nafunayo akapiki kwensobodde okutambulira mpaka wano. Wafuna entambula n'ebirala Katonda byazze agezaako okundaga nti abisobola. Naye olwaleero wuliriza bulungi, nkusaba otega amatu. Ekigambo kyenkuleetedde si kyakujja kujubisa wabula kyakuwonya. Amen. Ove mbuwambe. Mukama bawo omukisa. Musumba inako obubaka bwampadde wano. Omanyi Musumba ono asooka kunkubirako kasimu ebiseera ebisinga nga anajja. Nangamba nti alina message abula egenda kuba nsabike nnyo, so gwe ayagala okuba nga tuli kimu tukikumenyera nsaba ku luno ofune pen n'ekitabo ogenda kubanga ensonga ezimu oddamu revising okotegere kyezitegeeza. Musumba ampaddeku ku bubaka obw'omukulembeze olw'eggwanga erimu eyalumbibwa. Musumba bagamba ddamu emboozi yagyonoona, nyinza okwonoona obwonoonyi. Nsaba otandika otuwa message yaffe kuba Musumba kyemumanyiko nti ye atambulira ku bigambo bibiri: amazima n'obutuukirivu n'obwenkanya. Ebintu bisatu. Ekintu nga wakifunye wakireeta. Musumba fulongi kulekedde. Nateera mbaaniriza ku bigambo bino ebyaleero era ebigambo bino byonna byengenda okwatula mbikoolerako Omwoyo Omutukuvu asobole okubimaamira, okubisabika n'okubikuuma kuba ye mubeezi waffe. Era nyongera okubinnyika mu musaayi gwa Yesu Kristo bireme okubbibwa omulabe Sitaani n'amagye ge. Era eri oyo yenna anaabiwuliriza nsaba bikufuukire eby'obuwanguzi era n'okulaba nti obifunamu. Kale kakati waliwo ekigambo kye nabagambako mu vidiyo ezasooka. Bwe nali naakakola vidiyo emu nga ndi n'omukulu omulala atali ono, omwana soda oyo lumu nayogera mu kigambo, era bwe munaddayo mu ezo vidiyo mujja kiraba, nabagamba nti ndi musajja eyalokoka naye oluvannyuma lw'okulokoka nali nawambibwa.
kakati agamaanya amabi nengezaako gagaana. Kakati ne mbagamba nti nja kuddayo nkola okunoonyereza. So okunoonyereza okwo ze zino ansa zenzize nazo. Kaba damu noshitukamako ne ku channel 4 nti wali wasoka nojja omwoyo omubi n'akutegula. Yakuyita mu mwenge. So story abazi nga bakugoberera bagimanyi. Bw'atagimanyi kira wansi awo weeri mu videos enkadde ojja kulabako mbeera kifaananyi kya musumba otunulemu owulirize omanyi ani ayogera naawe. Kaakati omulamwa guli bwe guti nti nzize okulaga ensi amazima kubanga nze ndiwo ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu nga nyambibwako omwana wa Katonda oyo yekkubo n'amazima n'obutuukirivu, yekkubo n'amazima n'obulamu. Oyo asangibwa mu Luka 14 olunyiri olw'omukaaga. Kale kakati amazima googera baneemuwulirize bulungi. Mbasaba omwoyo w'okumanya n'okutegeera n'okuba abakkakkamu abatambulireko. Kakati bwe lwali bwe ruti olunaku lw'essimanyi waliwo mu ggwanga muno bye musaanidde okumanya. Oba oli mulokole eno package egenda kuyamba okwenyweza mu nsi y'omwoyo. Ate bw'oba toli mulokole eno package egenda kuyamba okuzuukuka ate olokoke odde eri Katonda. Kakati mu ggwanga lino Uganda mulimu omuntu atudde ku ntebe ey'obuyinza. Ggwanga lino omuntu oyo yatandika nga mulongoofu. Bwe yali ayambala amaanyi ag'obuyinza n'obukulembeze yajjanga omulwanyi Dawudi. Naye gye byaggweera mujja kukitegeera nti kati yafuuka Sawulo. Sole yafuuka Solomoni omwana wa Dawudi. Kyajja kitya? Omuntu oyo yayambala omwoyo omuwambi. Omwoyo ogwo guva mu nsi eya Sitaani oba obwakabaka bw'ekizikiza. Omwoyo ogwo gukufuula awamba emyoyo. Kaakati bwe yagwambala ogwo omwoyo nakkaanya nagwo kitegeeza abakkaanyiza n'amaanyi agatali ga Katonda. Kati omuntu oyo yakozesa amaanyi ag'emyoyo emirala gatya. Okwagala okufuna obuyinza yayitira mu kukozesa ogwo omwoyo omuwambi n'awamba obuyinza wonna waatudde. Kaakati okusinziira mu nsi y'emyoyo ayinayo amagye ge yanonayo era nga waliwo kyesitategedde bulungi. Omwoyo omuwambi gwakwata omukulembeze oba ye yagwesabira nti ngwagala. Kakati omuntu oyo atudde mu buyinza obwa Uganda nkugambye yatandika ayina omwoyo ogwa Dawudi obutuukirivu nga ye Dawudi. Naye n'amala n'atuuka ekiseera nakkaanyisa omwoyo omuwambi kubanga yatuuka ekiseera ng'obuyinza bumususeeko nga bugaanye. Nga bugaanye nga bulemereddwa tuula mu ngalo ze. Kati mu kuyaayaana n'anona omwoyo omuwambi. Yagenda n'agwesabira ekitegeeza. Yakkayo nakkaanya. Naye akantu ako mu kukkaanya ako yatandika bw'ati kuba tubiina watugenda bitereeza byonna mubitegeere. Kakati mu kwagala okukkaanya n'obuyinza obwo yasooka ne yeggyako Katonda. Ne yegyamu amazima n'obwenkanya n'okulumirirwa n'abyejjamu. Kakati bwe yamala n'ayita obwakabaka obusigadde yakkaanya n'emizimu, nakkaanya n'emmandwa, nakkaanya n'ebitambo, nakkaanya na buli mwoyo gw'omanyi oguli opposite to goodness in exchange for power. Kakati bwe yamala nakkaanya ne lubaale owa origin bayita asinzira ku bano bayita babemba musota ye Katonda w'ettonda. Kati Katonda w'ettonda bwe byagaana
nagezaako okuba noba Bemba Musota n'ebyo bayita ensi n'obuwangwa bwayo ne bituuka ekiseera ne bimuwandula. Bwe byamuwandula ye n'agamba waliyo gwe nsobola okukkaanya naye nga ye muchwezi. Akati bwe yakkaanya n'omuchwezi. Bino lwaki byamuwandula byo ayitasaanidde? Anti buli kintu kinda kye kiba kyagala bw'otakituukiriza kiba kikuwandula. Yes. Kakati bwe yakkaanya n'omuchwezi mu muchwezi omwo najja agattamu n'obwakabaka obwabakanywa musaayi. Mu muchwezi omwo mwe yayitira Katonda k'abasezi. Sokoleke Musomba. Yayinvitinga Katonda kakanywa musaayi. Kanywa musaayi taba mutemu oba aba musezi. Anti ekikaleetesa kuba kabaka mwongera okufuuka saabatemu. Kali abantu kanywa musaayi abaafuna mutima gusaanyawo nga teyeesisemu nga ate ageeridde na ku biragiro kubanga waba takyesalirawo. Akati bwe yamala okukkaanya n'ako Katonda era nako ne katuuka ekiseera ne kabaako bye kaamugamba n'alaba nga kisusse n'alyoka alumba Sitaani direct okuyitira mu seti ey'Abaluminati. Ekitegeeza Abaluminati bali accessible bwe bati. Kakati ekyo ansa njikuwa bwe nti ebeera opportunity gubanga mukisa. Kiringa bw'onaatambula n'olonda $, oli n'alonda 10. Ekya Uganda. 10 kino kiriko ente ekyo. Niwabeerawo oli alonze $, kuba tekisangika. Kizibu ddala. So gwe okuvumbula ebyama eby'ensi y'omwoyo n'obitegeera kiba kintu nga gulinga boga nti mukisa. Guba mukisa. Kubanga tekisangika. Nze ayogera bino natandika simanyi kikyendi. Naye olw'ebyo ebize bimbaako ne bye nayitamu byajja bindaga nti naye gwe wali olina kuba bw'oti. Kakati gino emyoyo gyo bwe gyandaba wali mu ttamiro lyange n'okwagala abakazi ne gigamba oyo omulaba tannaba kwezuula we tumulekera tuluguddemu. Kati kwe kutuma omuntu oyo eyansanga mu kifo ekyantuusi ekyo kifo nkyogera kubanga kirina okubeera ku maapu tubeere nga tuli located bulungi. Watunyumizaako ebyaliwo. Kakati omuntu oyo mu Kibuutusi bayitawo mu Kibuutusi mu kitamiiro eyo. Kati omuntu oyo bwe yamanya nti gyendi nga atumiddwa okunoonya emyoyo okwo kwe najja ne ngamba nti mulimu obuyinza obuli mu nsi Uganda naye nga butambulira ku powers ez'abalala. Sokoleke olinga alina kyobuse kye sitategedde. Okunoonya emyoyo yanoonya gyaki? Akati omukulembeze oyo ono gwe badde otunyumizaako engeri amaanyi gye gajja gafuuka opposite. Kubanga bw'obeera mu mubiri obeera n'amaanyi agali positive. Naye bw'otandika okwettanira Sitaani ofuuka negative. Kati olw'okuba oli negative gino emyoyo gikonsuminga energy yo ey'obutonde. Kati awo olina okuba nga otambula n'omwoyo omulala osobole okuyambibwako omubiri gwe gufuna amaanyi. Olina okufuna omwoyo omulala n'ogwegattako osobola okufuna amaanyi. Kugamba obeera nga afunye ka battery n'okeesibako. Yes, naye lwakuba oba ofunye negative charge. Nakugamba positivity breeds goodness. Negativity breeds badness. Teri mwoyo gwa Sitaani gukwambala n'ofuuka positive oba negative. Osobola okwekweka mu positive n'ofuuka ekyawandiikibwa Kristo kye yatuwa kimwegendereze mu mmwe mulimu emisege mwe muli ndiga. Kati oli abeera nga ayambadde omwoyo guli negative naye nga byayogera obiraba biri positive n'olowooza mutuufu kumbe tali yavaawo. Abo tubaguddemu nnyo bangi batukozesezza nsobi. Weebale. Kakati wentuuse weewano mbadde mbagirayo bannyonnyola engeri gy'anoonya emyoyo. Kati okusooka akozesa egyo emyoyo gy'anoonyezza mu ranks ez'abalwanyi. Kugamba asookawo ku ntebe ye nagaya n'awenja myoyo ki? Yatuma bano ba agenti abaamuweebwa. Baamuwa ejje ly'aba agenti limuyamba okuselectinga emyoyo okusinziira ku ability yaagyo ne quality gye banoonya ne quality ne kye baagala.
kakati oyo agent y'omu ku wa wingi eya Greater Masaka nga y'omu ku branch eya Ntuusi. Gamba yasula enkesi mu buli area. Kati mwoyo omu ku bo abakesi baabwe abo ba agent n'abekizikiza gye yanzuulira. Ayina enkesi ze. N'agamba oyo omulaba, oyo gaayo omulaba atudde awo alina ability gye twagala. Nti tumulyewo. Lwaki bwe natamiiranga nabagamba nsaba mbajjukize bulungi lwaki nabaga nti nze nali nnondeddwa naye ne ŋŋaana. Bwe natamiiranga nabagamba nga nsobola okuggyako leediyo ne bakiraba ne beewuunya. Wajjangako leediyo nga togikutteeko. Odiyo nga muggyako nabagamba. Ng'okyusa n'ennyimba ng'oli eno bbali wa DJ box. Naye ekyo kyali kyampeebwa Katonda lwaki nali natendekebwa okuggyako ennyimba ez'ensi ng'eza Katonda ze zirina okuyimba. Kubanga awabeeranga eza Katonda nga ne bwe nnyenya omutwe tebivaako. Naye wabeeranga eza sitaani nga toziinako control nga bwe nnyenya omutwe bivaako. Nabagamba nga nsobola okulagira enkuba n'ekola kineetonnya. Ne mbagamba nga singa nakaabiranga ennaku 3 enkuba yatonnyanga. Ne mbagamba nawe bw'omukazi nga malayika abamu ne bawakana. Oba omukazi malayika n'amala ebbanga nawe n'amala n'agenda. Naye nzaani kubanga nali nina set Katonda gye yanteekamu gye nina okukola. Kati ye sitaani najja nga atta kimu ku kimu kitya. Yasooka najjako ability y'okwezuula kimu. Najjawo malayika kubanga bwe nakyawa malayika yanga alwoli nkyalwe ndifa. Era bwe namukyawa n'afa. Ekyo nakibalaga. So kakati bano bwe bansanga nga ability njirina ne bansena. Naye nga bakozesa agent gwe saamanya. Naye bino mbikola olw'okunoonyereza kwenkoze era kwe kuvaayo kuba nze mazima n'obwekanya n'obutuukirivu. Amanya mwenyimiridde muwanguzi Jacob omusajja omulwanyi w'ensi y'omwoyo. Olina kalika bayongera nk'akanyumiranga eyagaana okukolera sitaani n'obwakabaka bwe. Era nga nagaana okukolera sitaani n'obwakabaka bwe. Kakati bw'amala okusengeka emyoyo egyo ayina eggye ery'omubiri. Wamala osengeka ejje eryo ery'omwoyo nga amaze okubateeka mu ranks zaabwe balina okugenda. Kubanga si yalikola yagendayo nakkaanyisa sitaani n'amuweeja emyoyo. Ne bamuwaliwe. Kati we bamuweeja emyoyo nejja ne gyambala omubiri. Era mu ggye lyaffe eriri mu ggwanga bino njogera mazima. Anzite akola kyakikole naye ojja kuba naawe kitegeeza okyawa Katonda. Nzize kwogera mazima n'obwenkanya n'obutuukirivu bwogera. Kakati twesanze kati nga kuguno omulembe ogw'ekyasa eno si 2026 mulimu amagye agali tulimu naye nga gakizikiza ensi tenabaggamanya nga gatambulira mu bantu. Kakati baabasabika nga omuliro gw'abalokole gubookyako ne badde ebbali ne bawona. Bamwokya tafa addabuzi bali n'awolamu n'akomawo mu lutalo. Kati bw'aba ayambadde omubiri oyina omuwangula nga omwoyo gwe mutukuvu. Gwe omuntu atafa omwokya nagerayo n'awumulamu muzi n'akomawo. Bw'omwokya emirundi 3 amanya oyo musajja talumbika. Ng'akuta. Naye olina okuba nga omwoyo gwe ogukuuma mutukuvu. Toyenda tobba tokola kitotamiire bino era bino abantu bye balimu. Bano abalokole abali bize basoolooza amakanisa ekyo kibambule amaanyi ge balina. Naye buli akkiriza nti Yesu Kristo ye mulokozi wange oba omaze ofuna ekisumuluzo eky'amaanyi. Kale kakati agamba sitaani bwe gamala okukkaanya naye n'alyoka mpozi nabagambye yakkaanya n'omuchwezi bwe yamala nakkaanya ne daimons lwaki kuba nazo zamwambalanga. Then bwe yamala nakkaanya ne sitaani okuyita mu set eya Illuminati. Sitaani yamutuukaho bukolokolo. Kati kyoba omanya abo abasazeewo okwewa sitaani emyoyo gyabwe giba gituuka ewa sitaani. Naye kisaategedde wali wagambye bino ebyobuwanga byamugoba. Ne tuddako awo olina bawagambye abalala bamugoba. Kakati ate nze badde manyi zonna branches za sitaani. Anti birimu order. Kati tolaba nti gwe channel 4 kati ate waliyo oba X oba waliyo bukedde waliyo channels ennyingi. N'ate buli channel ekyo kyeteekamu kyekigifuula ey'ensonga ku ndala. Kakati enkola ya lubaale si enkola y'emisambwa.
enkola y'emisambwa si enkola y'emizimu. Kakati n'enkola ya muchwezi si enkola ya Illuminati. Balina enkola za njawulo. Naye nga bonna bali mu kintu kimu, olugendo lwa kuvundamira sitaani. Oba kitegedde? Fenna bonna bali mu kisaawe. Ziringa department within an organization. Era mwezo departments mwe mulina bana ab'omu nnyanja. Oyo ab'omu nnyanja basinga fugibwa mukazi. Mpulira go bayita Jezebel. Babyennyanja abo bakazi abasinga be bafugayo. Then ne balyoka bakwesa abasajja olw'okuba babakanyisizza. Kitegedde? Bali redo bazaalamu ebyana. So tukomewo mu nsi y'omwoyo. Tukomewo. Kakati awo bwe yamala okukkaanya n'omuchwezi ne sitaani ng'amuwa amagezi. Kwe kutuuka ekiseera n'amugamba naye mu ggwanga temusobola fugamu bakabaka bangi. Bw'oba oyagala amaanyi ago gakusigaleko. Mbadde manya noonya bwa president. Anti kati mu nsi y'omwoyo bagayita maanyi. Obuyinza bagayita maanyi. Era bw'owangula omwoyo gwonna eri gulope wa sitaani nti omusajja nsinza obuyinza. Bwe bajja omukazi n'akwetega ogamba vaawo nakkiriza Kristo yekka obeeranga mutukuvu obeeranga mulongoofu. Ng'addayo ng'alipoota. Oli mwesigwa eri omukazi woogwa omu nga kiddayo nga kigamba omusajja nsinga obuyinza n'amaanyi. Ate bw'akyogera bamwokya sitaani amutulugunya ekisukkako. Okkiriza kyaba kusinga. Era ekiri ewa sitaani negativity eziba mpaka. Kati gwe bw'ovaayo n'ogaa nti ndokose nga emizimu sitaani gy'asindisa kiga nedda gwe tolokoka. Olaba oyagala nnyo abakazi. Ng'olwo osiiba olowooza ku kakazi k'olabye era bakakusetingira ne kayitawo naawe. Okitegedde? Era kwolwe kayitawo. Era lw'ogenda okulobebwa lwe kayitawo. Kazinga kaakula bulala. Kitegedde? So olongotwalibwa bwe yamala okukkaanya n'egyo emyoyo egyo omuchwezi ne biri ebirala ne kali kenagambye kakanywa musaayi ne bimugamba bano balina katonda w'ettonda tetusobola kufugira wamu nabo, tetusobola kulana department yaffe tulina kusigala nga ffe bw'oba oyagala. Kati bwe baamala kwe kumuwa amagezi ne wabaawo ekifo ekimu mu ggwanga ekyakumibwako omuliro okusobola okujungulula amaanyi ago agali gasobola okumulemesa. Ng'ekigendererwa ki? Ekigendererwa kyakuteekawo omwoyo gwa kkaanya nagwo. Ekifo baakyokya? Ekifo ekyo kyayokebwa naye weekiri naye kiwowongole. Amaanyi agaali gafugirawo bagasengula dda. Gaali gasobola okuleetayo omulala amusingako. Kubanga go gaali galimu ensigo ekyukira Katonda ne gayita Katonda ne galaajaana olwa Katonda ensigo eri ya Katonda w'ettonda. Naye bwe yamala okukiraba bano jjukira ba dark soldiers ne bali ne bamizimu ba daimoni ne bamugamba ate kati already amaanyi ogayina sente ozirina kati ekisigadde oyagala kigwe kola bye tugambye. So kwe kulanga ebifo ebimu birina okuggyibwawo byaggyibwawo naye mu kuggyibwawo ne wabaawo ekyateekebwawo mu ebyo bennyini ebifo mu ebyo ebifo balina kye baatuuzaawo ekyabwe. Waliwo ekyateekebwawo saagala ogaye nti kutuuza baateekawo kiteeke kuba kuteeka eri nsi ya mwoyo. Mukitegedde? Mpuliriza. Kitegeeza ye yateekawo kyakkaanya nakyo ate gwe kye batajja kugamba kubanga oyambadde mubiri. Kitegeeza oyo yenna aweereddwa obuyinza obukwatagana n'ekifo bwe kityo abeeranga Stuart. Stuart yaba omubaka. Stuart ye muwanika. Ye muwanika manya. Kakati bwe yamala we kuddamu n'ayambala amaanyi ag'okutandika okusena emyoyo. Kati mu kusena emyoyo nange omwo mwe yali ansenedde okuyita mu agent gwe saamanya. Naye bali bakuliddewo eri mu kibutusi oba walala mu puroguramu eziri eyo mu kibutusi eyo era obeera obiwulira nga bikuba eŋŋoma biyimba olubina gwe bisimye. Kakati lwe bikoze embaga waba waliwo puroguramu nga yabadde successful
kasaba jo kuvuba omwoyo ne bagukwata bwe baba bavubye owakabi bwe baba bayina ekkanisa gye basudde bapate bwe baba bayina omukazi nga oba abadde ayina ekyenjawulo malayika oba waliwo omusajja nga mu butonde bwazadde malayika ne bawamba olunaku lwe bakoze ekyenjawulo bakola pata akawungeezi okukuba kunyumirwa sanyu ku sanyu era obeera obiwulira nga bikuba engoma biyimba buli omu abasobola biwulire oba bantu abalonde the chosen ones mukazi asobola okumanya nti waliwo atwaliddwa leero nakugamba lwo bachosen bannabbi n'abalabi nakugamba ndi mu order ey'omusajja omulwanyi chosen ku lw'obwakabaka obw'ekitangaala si ku lweno wabula obwakabaka obw'ekizikiza bwe bwakuba mu ttooki ne bundaba ne bwagala buneddize ng'obudde bukyali kaakati kwolwo olunaku bye bino wano awo ebifo by'obuyinza mu nsi Uganda awo we waava omwoyo ogw'okwokya ebifo ebirala ebisobola okuvuganya n'ekizikiza esegeza ebifo ebisinga ebyayokebwa tebyali byewalaawala nnyo byali era buli kifo ekyayokebwa kwaliko ensonga lwaki kyokeddwa kitegedde mpuliriza bulungi kaakati oyokya omuntu obeera omuziza mabega obwakabaka obw'edda bwaliko ensigo esobola okunona Katonda kaakati bwe bwawanyisibwa buliko ensigo enona sitaani mu buyinza najja era kyekyo kyekugambye nti kati wano we twogerera waliwo ejje nga lya mubiri naye nga litambula n'ejje ery'omwoyo ogw'ekizikiza nkujjira tofaayo kigenda kuggwa kaakati amagye ge nkugambye gatambulira mu oda ey'emizimu emmandwa emisambwa abachwezi amajiini badayimooni ne sitaani awamu ne ba agenti nga kutambulireko abalogo baba witches ne bawollooko ekyo kyekiri mu ggwanga Uganda akati nze nganze muwanguzi Jacob omusajja aliwo ku lw'amazima n'obwenkanya mpuliriza bulungi omuchwezi namugaana wagana omukolera Luminati najja oluvannyuma naye kitya kati bwe namanya nti waliwo ekintu seeke kitali kyanjawulo ntegedde nti mbadde nsaba ate kati ebintu biri ku opposite nendokoka kati nekivayo nekigamba gwe tolokoka gwe tolokoka nekitandikwa kunzijukiza erinnya gwe Sekate ate ng'ekyamazima nali ndiyitibwa mu kika nenze nali saanidde kuyitibwa Sekate n'ekyokubiri nga byakimanya nze nali sirina kuwasa lwaki mu kusooka nakugamba nali olw'okuba nti nali nazimbibwa okuva mu ggulu nga Katonda yanteekako ability ey'okubaako kyenkowoola okuva mu ggulu ne kiwulirwa nakugamba nasobolanga okukabira bwe nkaaba ennyo ng'enkuba etonnya ne mbagamba ne nfuna akaseera ne mpasa malayika ne mbagamba nga bwe njogera ekigambo kiba nga ogenda mu bbala okukyusa bakiyita batya dubbing bagiyita dubbing spirit kaakati omwoyo guli gwatugamba bagutanga dubbing spirit nga ssebo gobeera ali mu bbaala nga banno bali eri banyumirwa nga gwolye no bakyusiza ennyimba kaakati bwe banzigyako dubbing spirit eyo ani yagitwala olunaku oli lwe yanteekako kye nali sirina kuba nakyo eri mu kibuutusi siyinza kwerabirayo kwe kufuna omwoyo gwe nabagamba ogwina EMP power nago wagutusomesaako kati eyo EMP power gwe mwoyo ogw'abalwanyi ogwasooka okuweebwa omuntu oyo gwe nakugambye n'atuuka ekiseera wobadde otunyumizaako oyo eyambala omwoyo omuwambi kati eyo EMP power spirit neemuvaako netandika okwenoonyeza gwe naatuulako oba okitegedde bwe yamala nze ne bakikwata ne bafuna gwe bakiteekako olwo bakiwaani gwe oba kimuggyako eri ne bakiwa ggwe by the way tekivaawo wabula kigamba naye kyakirina ne leero anti aba nakyo kubanga yakitumye ate ako tewakatugamba luli nti ye waba nga aguyina nga munene asobola okugabanyaako nali sinnaba kunoonyereza naye okunoonyereza kwenkoze yoyo bwino gwe nina nti naye agulina
era ababimanyi agabanyako baba yagala bamukolere edda si agabanya kiri bwe kiti mpuliriza nakugamba yaweebwa omwoyo omuwambi kakati gutuka ekiseera ne gumugamba kati twetaagayo omulwanyi omulala gumugamba kakati noonya kati ba agent ne batambula ne bamunoonyeza ne bamugamba gundi tumufunye ajja kusobola kati balyoka bakati nze bali banyambaza kye bayita eyo electromagnetic pulse spirit nga nsobola okwogera ebisigale ne bisirika kati gwe atala katambi ako musumba tusomesa ku mwoyo gwanagamba nti omwoyo gwakolanga ebintu bingi n'olye gwakolanga gwasobolanga okusirisa abantu mu crowd na grabbing attention yaabwe out of nowhere ekira kye gwakolanga nga gusobola okukyankalanya communications ekirala nga asobola okusindika mu kifo ng'anajja negukola chaos mu kifo kyonna ne gukyankalanya ekifo yagenda otutuuka nga already yaliwo yekka era gutambula ne chaotic spirit batambula babiri ne mbagamba abali mu lubu lwa sitaani bona bonna bwe babeera n'emyoyo gy'akavuyo kituufu byo bye mulaba mbakavuyo musimanye eggaali balinawo amagaali eggaali balinamu zi drive zaabwe baba n'ebintu bingi baba bambaziddwa omwoyo emibi kale kakati bwe namala okugaana ne neesanga nga ntandise okubuulira enjiri era nendokokera ddala kakati mu kaseera ak'okulokoka sitaani n'ampita emabega najja acyankalanya mukazi wange omupya gwe wali ofunye so omukyalo oyo namubalagakoko wamutulaga kati omukyalo oyo ne bamukwatamu kyentegeeza anti okumukwatamu bw'omukozesa ensobi oba omukuttemu kubanga abadde ku kituufu ate omukozeseza era oba omukuttemu kati bamukwatamu nga nze yali omulwanyi w'ensi y'omwoyo n'enkyankalana n'enyiiga kati mu kunyiiga ati sitaani mugezi okusinga onayokya nnyo okuggyako gwabikkuliddwa amaaso gwageziwalira ddala walaba nti onayokya nnyo ng'asala amagezi agakutuukako era kati yakwata ku mukazi n'enkyankalana ezivaako mu kuvaako wayitawo ennaku 2 omuzimu ne gukomawo ogwo gwa dabbing spirit manya ogwa EMP ne gukomawo gy'oli omwoyo gw'abalwanyi oba ogweyita ogweyita mwoyo omulwanyi naye nga ogwo kuba kulwana oba kubasumagiza era ddala kubasumagiza era sitaani tasobola kuwamba ng'oyambadde amaanyi akuwamba onafuye olunaku lwe nanafu olw'obusungu lwe nafuna ku mukazi nagwa ku accident emirundi ena nagwa ku accident emirundi ena ku trip yemu oba mweyo session mu kaseera ako mamala nga onyiize nagwa ku accident emirundi ena nawona emmotoka 2 nempona pikipiki 6 oba okitegedde kale kaakati olw'okuba ŋŋaanye nekidda ebbali nekiseka nkiga wali odduse kati oliwa nenkiwulira nensirika kubanga nkyalinako akasunguyira kali nekibeerako awo nga kiseka kikyogera kinyumirwa naye kiba kyogerera mu ddoboozi erya agenti eyakikuteekako era eddoboozi eryo lifaanagana n'omu ku b'obuyinza abali mu ggwanga mpuliriza kaakati bwe namala nenkimanya ne ŋŋamba yeggwe ssebo okomyewo kati nentandika okuddamu nenzuula kinnakimu nga ngatta sitoole kati kwe kufuna ansa ebagamba nti nabagambako nja kudda mbabuulire nkola okunoonyereza watuka n'ogamba nti awo sinaba kukakasa bulungi naye kangende nnoonyereze nja kudda kaakati bwe natuka ekiseera omucwezi muganye ogwo omwoyo omulwanyi ng'okyangusiba buli kumpi buli katikitiki totolagaya todda ogamba nti ogwo nagumaliriza era mu kaseera ako kenkugambye mu kugusiba mu kugwokya nga nyambalira ngukubira mu byawandiikibwa ebyawandiikibwa ebimu ku byo bye bino wano Matayo 23 bwe mulamwa omunene kubanga abatudde mu ggwanga nga balimu obukulembeze batambula amawanga basobole okunaayizaayo omukkirizo omwo naye bw'atambula najja n'abeeyungako abeera nga ali mu geyeena
ekyo kiri wano mu Matayo 23 mbadde amanyi bamunoonya kumuwa ssanyu bamuleeta nga bamusuubiza ebirungi kumbe bamutwala mu nsi eri mu Geyeena enjereere. Kristo yabyogera tibatambula amawanga okufuna omuntu omu akkiriza naye bw'amala obbeeyungako afundako ng'ali mu Geyeena. Bamuyisa mu kubonaabona kwonna nga bwe kisoboka. Abeera mu kubonaabona kubanga yamaze obbeeyungako. So kakati nange bwe nakitegeera bwe ntyo kwe kubakubiranga mu Zabbuli 23 nnyini olusooka nti Mukama ye musumba wange seetaagenga mucwezi seetaagenga majini seetaagenga mandwa seetaagenga biki byonna. Tolina ky'ojja kwetaaga. Mukama ye musumba wange waali. Nti Isaaya 5:17 tewali kyakulwanyisa ekiweeseddwa okunnumbanga ekinaalaba omukisa na buli lulimi olunangolokokerangako terulabenga mukisa. Ekyo kyekirabo Katonda kiyawa abaweereza be bw'atyo wayogera Mukama. Nengamba ati Zabbuli 35 nnyini olusooka mpaka ku lwokuna. Nengamba ati Zabbuli 100 nnyini olusooka mpaka ekitabo ekyo gye kiggweera oba yonna. Ne Zabbuli 3 n'okuva 6:2 n'okuva 13:12 nga buli lwenjogera ennyiriri ezo nga olwana ndi mu lutalo nga bidayimoni bikaaba nga bitandika okukola bitya. So kwe kutegeera nti waliwo ensi ey'omwoyo eri mu kunnoonya nsobola ogikolera naye nagaana. Naye ensemberedde okutuuka okumbeerako ekumpi mwezi mulamba kubanga nanafuye. So obunafu eri mulokole gwe kiba kikusuula era sitaani akozesa nnyo obunafu okuyita mu busungu n'okwegomba. So ekyo ekyobusungu n'obukambwe na biki byonna mu byejjeemu. Nsaba kuwuuzaamu katono ng'okyababuulirira ku ky'obusungu n'obukambwe. Otugambye nti oli omukulu abeera anoonya abalina amaanyi mu mwoyo. Abalina ability. Gwoba weezuula oba tonna bakwezuula ye kasita akufuna akutwala. Aba draininga amaanyi go. Amaanyi ago ag'omwoyo gakuggwamu oba nga kituusa nga tokyagalina. Ki ekituukako mu mubiri okuba kufa oba eddalu oba ofa oba ofuuka ekitagasa kasita ku draininga completely ne gaggwamu. Naye bw'oba weezudde katugeze nga oteekeddwamu omwoyo omubi oba gwakufuuwa mmindi oba gwakubba oba gwakavuyo osobola okufa ng'okola kavuyo. Ekitegeeza nti woba ng'olina omwoyo gulina amaanyi n'akukwata nti kati oyo mmaze omufuna bafuba owaanyisibwa oba ng'obadde muntu mukakamu n'akuteekako omwoyo w'akavuyo ofuuka wakavuyo. Ogamba gwe yebeera nga kyajjayo nti mu kavuyo mwe muva amaanyi agamukolera paka amaanyi gakuggwako gw'ofiira mu kavuyo kutomanya olowooza nti nafudde natural naye nga oba tokyagasa ng'ofa. Ena amaaso nekyo badde otusomesa kakati mu kulwanagana n'emizimu egyo n'abacwezi n'abalangi na biki byonna ne masitaani ne oda zaabwe ne neesanga nga omucwezi mugaanyi. Omucwezi bwe yalaba mugaanyi n'ayita luminati. Kitegedde omucwezi we namugaana wamudefeating nagamba kayite. Omucwezi ayogera ne sitaani. Sitaani n'agamba aliwo omulala gwakkiririzaamu gwe bakwatagana bitya. Nabagamba bwe nali njigirizibwa eby'ensi y'omwoyo Kristo yanjigiriza ebikwatagana ku kitangaala n'enjiga n'ebikwatagana ku kizikiza. Bwe nayiga ku bikwatagana ku kizikiza neesanga nga njize orders ez'enjawulo eza sects eza unbelief in God eziri mu nsi. Wamanya engeri protocol gye zitambulamu omuli atheistic set abo bakkiriza nti Katonda taliyo wabula waliwo science n'amagezi n'okumanya n'okutegeera. Kitegedde abo atheist. Then ne wabeerawo amasitaani badayimoni. Then ne wabeerawo emyoyo emirala egyo gy'emyoyo gy'aba alien. Ba alien gye gya brandinga n'omuntu ne bakola omwoyo gwa luminati. Byomanyiza bya alien bya just bya ba alien nabo gye bali naye bya serious. Kati aba alien be ba brandinga n'omuntu ne bakola set eya luminati. Era bo beeyita the men of the light.
tuli bakizikiza just light etaliko butuukirivu bikyebwe bityo kitegedde just ordinary light men of light the illuminators to illuminate to provide light ekye beeyita ekyo so ekyo kikutuukako ng'osabye essaala ey'ekisiru etya nti kitaffe ali njagala ulize bulungi olwaleero no video eri sensitive nnyo njagala muwone kampulira ko essaala ey'ekisiru mulekerawo okuwambibwa uliza bulungi bulijjo gwe mulokola essaala ey'ekisiru yino kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litiibwe obwakabaka bw'obujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu otuwa emmere yaffe eyaleero tusonyiwa okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona oba abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye tulokola eri omubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe kati n'obuuka kaamiina onatakogera naye n'oteekako kalayini akalala ke baabawa kati yanga sikawuliranga baluminati abaabwe baabawa kano kalayini mufo ky'okugamba amiina omusirusiru agamba nti omwoyo n'ekitangaala bisize mu nze n'akomaawo nga sibawulirangako muso kati tomanyi kati otegedde obadde asaba bwoti essalayo nga oba ogimalako ogamba nti omwoyo n'ekitangaala omwoyo omutuukirivu n'ekitangaala bisize mu nze emirembe n'emirembe obanga yo kiwuliddeko mu comment section kateeke okubanze mbadde sikiwulirangako wabula essaala entuufu ekuyunga Katonda egamba amiina kubanga yaabeerera emirembe gyonna awo weekoma eyo ye essaala entuufu kale gye mmanyi nti ngolokofu era Kristo ye yaginjigiriza eyo singa Kristo yali yanjigiriza kano kalayini akasembayo nalibadde mbabuulira nti kino kiri opposite kitya tosobola kubanga omwoyo omutuukirivu n'ekitangaala ate bisiza mu ggwe kitegeeza oba weefudde Katonda ate nga Katonda y'alina amaanyi agalimu omwoyo omutuukirivu n'ekitangaala ekisiza mu ye a Holy Spirit is a breath of life bagoberera kino ekigamba nti Katonda yatukola mu kifaananyi kye so naye tekikufuula Katonda abatono bwebeeyita ate tekikuwa buyinza ate ku owuninga mwoyo we n'ekitangaala kye okuba kulaba mu kamwa Bayibuli egamba abasinza Katonda bamusinzenga mu mwoyo ne mu mazima Yokaana 6 n'olunyindoza lwa 4 bwe wateba 8 abasinza Katonda mumusinzenga oba bamusinza mu mwoyo ne mu mazima okitegedde tekitegeeza nti ate bw'oba osinza Katonda ate gwe weesinze bw'oba weesinze oba ogamba the spirit and the light breathe through me ate Katonda yakole ki bale bajago gemanyi amaze okumwambulako emirimu obeera kyewaggula kitegeeza oba ofuuse sitaani kati yeyo oda ya luminati oyo akoleseza okulowooza nti oli ku kituufu kumbe oli wabula dda so lwaki mbitegeera olunaku nagezesa bugezesa essaala eyo nawe nagiraba neŋŋamba essaala eno bwe bajogera ki ekibaawo kubanga nze nali nina byendabyeko nga bwenjogera baawo ekiba kati nenkwata eyo essaala nenjogera mwaka akaseera nga ndi mukubagana ne bana abajjambula bakanywa musaayi kati abo bakanywa musaayi ne byogera ne bigamba ayise luminati ningawo kati kwekola ki n'ogiwummuzeeyo nenjivaako kuba research yange yali emaze okugguka kwe kukomaawo era abadde bakimanyi nti kiri bwe kityo it is wrong mukisazeemu tebakidda nabo musigale ku mulamwa obanga ku kanisa babasomesa kusaba bwe batyo egendereze badde tebagimanyi naye abagitegedde eyo essaala mugikube eyo egamba nti omwoyo n'ekitangaala bisize mu bifu biba bikusuula ewa sitaani direct kubanga sitaani ye yeekomye obuyinza naye kyekyamusuula okuva mu ggulu okuyita mu Ezekiel 28 onyiri olusooka mpaka gye lukoma gyekoma eyo chapter so mwegendereze mulokokere ddala kakati nsaba tumaleyo wembadde ntuuse tugende maaso tugende maaso nti nze mu butonde bwange nze muwanguzi Jacob nali natondebwa okubeera omuweereza wa Katonda mu oda ey'abalwanyi
Kakati ekyo ekikula kyo gwe nga muwanguzi Jacob. Ngaze muwanguzi Jacob kati nawe olina ekikula kyo mu ggulu. Nabagamba buli atondeddwa ku nsi. Kukizuula naye nga nange nina ekikula. Sebo oli mu bya information sebo. Singa tobadde mu bya information tewandibadde na wano. Nze nina okutambuza amawulire g'Obwakabaka. Naye bwenoonyeeko naye oli mu bya information okuva mu ggulu. Amiina. Nkitwala mu linnya lya Yesu. Wandibadde toli na wano. Kakati olw'okubatiza nali nambikidde okubeera mu oda y'abalwanyi. Kati waganda ba Luminati. Olwo lunaku Luminati nejja n'ensalako. Yansalako nga 28 omwaka guno nga guggwako. Guno oguwedde 2025. Kati nga 29 na 23 byakola embaga. Wabula engeri gye nali mu kwerwanako mu kusaba n'okusinza saanoonyereza kutegeera ani gwe byali bikolerako embaga. Wabula kyemmanyi byali bikolera embaga ey'okuba nti bimazeeko omwaka n'ebikolobero bye bikoze. Kati nga bikoze embaga olw'okweteekerateekera omwaka guno 2026 ogumaze okuwongebwayo ewa Sitaani. Sokoleke. Nayo bikola nga ffe tukola zi cross overnight. Nayo bitegeka. Naye byo bikola before. Bakola before the mwe mwakolanga 3 byo byakolanga 3. Kubanga kwa 3 mwina omuliro. Mubyokya. Musozikiza ebyabwe. Kati bikola mwebase. Kimanyi nti abantu abo bavuba emyoyo. Ate kati badde wakana kati kiriza nti ye. Kubanga noza namulya wagala bennaku ezo. Waliwo abantu abava ne badde bone batanga kati fe tufuuse banzikiriza eyo. Tuvudde mu byeddiini tuvudde okubera Katonda tugenze mu direction ye. Naye tugenda fundikiro ja kutegeera ekiriwo. Kakati bwe nagaana Luminati najja. Niŋŋaana. Era n'ogaana. Namugobera mu Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Sirina kkubo ddala. Kubanga nze ndiwo ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu. Nasigala nnemeddeko. Then ne mbagamba seetaage Katonda mulala. Kubanga Zabbuli 23 nyiro lusooke ngamba Mukama ye musumba wange seetaagenga Luminati, seetaagenga majini, seetaagenga bitambo, seetaagenga mandwa. N'omukakanya. N'agamba musajja agaanye. N'agenda. Kakati bwe nagaana ensonga yali bweti lwaki byali byagala kugamba mbeere mu byo. Ensonga yali ki? Nti nze nganze muwanguzi Jacobo mu butonde bwange nali natondebwa Katonda nga ndi mu oda ey'abalwanyi. Wabula nze mu kukula kwange nali sina kyemmanyi. So kwe kutandika okusoma nenfuna amalala nembeera waawo kati nentandika obuteezu bwe namala obuteezuula nendyoka ntandika okutamiira okwagala abakazi nenkola ebitasaana mu maaso ga Mukama. Awo bafunira chance okuyingirira. Kakati awo we baatuuka ekiseera ne bannumba bansene. Kati omwoyo gw'abalwanyi ne guntunuulira ne gwagala guntuuleko. Omwoyo gw'omulwanyi naggambye waliwo eyasooka ogukozesaako. Oli kati ye yahandikidde mu nsi y'omwoyo yatambula levels za njawulo. Teyabuuka lumu n'agutuuka. Atabuuka. Kati nze mu kugunteekako nali simanyi. Gwe bagukubako bukubi. Ate bagukubako. Era akusenda abaako engeri gy'ayogera. Nagaye Sitaani akutayiminga oli munafu. Kye ngamba nti gwe tewatambula ddala ku ddala wava bubyeri ne bakukutuuza. Nze nali mu ttamiiro ne neezuula ng'enkeera ndi bitategeerekeka. Okitegedde? Nga wasuze mu ttamiiro. Era namala kwa lunaku nabagamba hangover nagimalamu ennaku 3. Kitegeeza omwenge gwali mungi. Kakati ogwo omwoyo gw'abalwanyi beekizikiza gwe gulwanyisa abalwanyi ab'ekitangaala. Kakati abo abalwanyi ab'ekitangaala be basaanidde okubeera mu buyinza obutuufu obw'ensonga ya Katonda mu ggwanga. Naye abantu tebakimanyi badda mu kwebaka. Ne batandika okuyaayaanira ebyo ebitabanyweza nnyo mu maaso ga Mukama. Kati ne batandika okusembeza ekigenda okuteeka ensi eno mu nzikiza enzibu. Kwe kutandika okuyita ebintu tunga ebyo emyoyo gy'ekizikiza, emyoyo emiwambi,
ogwo omwoyo gw'abalwanyi bakoowola ne beesembera batamanyi lwaki olw'okwagala ssente n'obuyinza n'amaanyi bakala fafuke b'amaanyi ye so kaakati nze bwe nagaana ogwo omwoyo ne bagunteekako lwa mpaka ne ŋŋaana kati kwe kuvaayo luli ne mbagamba nti nabeerangawo nga ntudde nga mpulira eddoboozi lyange liboggola ng'embwa po ne mbagamba nga bwe njogera mpulira mu bwengula nina benkubagana nabo mpaka lwe nazuula ekyawandiikibwa ti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu ntandiko kinywerera muno kitambuliramu Baluumi 8 olusooka nti tebaliiko musango bonna abali mu Kristo Yesu wabula abatali mu Kristo gumaze obbasinga so kati bwe natambulamu ebyo byawandiikibwa kwe kugenda nga ngwekutulako kyolaba kati bwenjogera golina kyowulira kyonna ne wali olunaku lwe nasooka okwogera ne munnamu oli we twayogereranga oluusi owulira ebbalibbali nga woowulira Subaru ng'amaloboozi okubeetooloola nga nkuba obeera oyogera n'owulira nga waliwo ekikuba nga woowulira bazuka owulira ekibwatuka bbali kitegedde kyavanga kuki maanyi ag'ekyo ekyoyo kye bayita ekyabalwanyi naye nga bakiki nga bakikwambaza bakizikiza balwanira sayidi eri ekizikiza kati ekyo kyekyali kireese that spirit kye nagamba eya EMP so kitegeeza nali nnoneddwa emyoyo ejja ebiri omwoyo gw'abacwezi n'abakanywa musaayi ne luminati nga oganda bagenda kuwalula buwaluzi nga sitaani abatumye awo so watugambire wayina omwoyo gw'ekitambo gwali gukutambulirako ati kyekyo kyenkugambye omwoyo guli ogw'abalwanyizi naye sinagutegeera nti gwe gwo ogwo gwakanywa musaayi naye sinagutegeera naye ku lw'obuyinza bwa Katonda sinywanga musaayi ate siryanga muntu amiina naye gye myoyo abagirina balya ate banywa omuntu banywa omusaayi ate batemu ate basaanyawo ate tebeeguya tebagambwako wagamba nti oyo gundi nagenda kumugjawo teyeesika kankuwa ekyokulabirako nze basobola okunzita mu mubiri naye mu mwoyo nagaana tosobola kufa ate olowooza tebagigezaako emirundi mingi sitaani mwennyini yannumba ate nga tebanoonya mwoyo baagala soka ogirize mu mubiri bakusalewo bakutwale mu mubiri omala kugonda bw'ogonda oba bawadde oluggi kati nze nagambyeko wano kigire kikomewo amala kunafuwa naggula oluggi naye mu vidiyo ezasooka nabaganze nali siina kunyiiga siina kwemulugunya siina kuyomba sirina kukola kiri negatiivu wenkolera ekya negatiivu mbanga guddewo oluggi olw'ensi lwaki eyandaba ne bankolako risaaki basobola okulaba gwe nokyotemanyiiko ne bakulaba wogenda okuba nti onagenda tulwanyisa gye bujja tumufunze ng'obudde bukyali nali nina kufa ku myaka egi 5 naye Katonda nampanirira nabagamba nafaako ne mala ennaku 3 kati Katonda yampanirira nembeerawo paka kati nabyo byewuunya bigamba omusajja ono lwaki Katonda yali amugjeewo ate n'amuzza alina okubaako ekirabo okitegedde kati awo ebyajjira ne bikola ki okulondoola okuyitiramu agenti gwe saamanya linnya naye okusinziira ku connectivity ne source oyo agent oba eddoboozi lye nawuliranga lya muntu oyo atudde mu buyinza wano mu ggwanga puliriza kale kakati bwe natandika obuteezuula byo ne binzuula ne banteekako omwoyo ogw'abalwanyi gwe nakugambye ogwali guleeta eddoboozi nga lyogeranga akubala ddupa nga n'oyogera owulira ng'olina bulwana nawo era n'abalaba ndabanga olumu nabeerangawo nga ntudde mu mmotoka ne bigamba yogera lwaki nga bwe nayogeranga amasannyalaze geesiba lwaki byawanyisa ability eri gye nagaa nti nga amasannyalaze nsobola audio kati ne bikyusa ekya audio ekirabo Katonda kye yampa ne biteekawo ekyabwe ekikola negative kitya bw'oyogera amasannyalaze ne gazikira kyekiddako sa accident emotoka soka neruzika control nga byogeranga nsirika nga bwe byogeranga nsirika kisegedde bwenti bwe nasobola biwangula ntagwa ku accident so bwe natandika obuteezuula byo ne binzuula kwe kwagala binfuule omulwanyi w'ekizikiza neŋŋaana mpaka lwe nanyiiga awo nakibagambye dda bwe nanyiiga ne bisooka bikomawo awo kwe kutegeera byonna era kati kwe kulemera ku mazima kubanga neebaza Mukama
nti nkyali mulamu naye mutegeere ebigenda mu maaso muzibuka amaaso ab'emikwano muwangule sitaani nga munywedde mukutte ebyawandiikibwa abantu mwe balokole mmwe nammwe abatannaba kulokoka sitaani talina gwayagala ku nsi eno ey'abalamu wabula ayagala akukozese amala akutte oveewo era byonna bye babagamba yes sente bazibawadde muvuga amamotoka ga bbeeyi buli kyebagala bakibakoledde naye goloofa bulimba babawadde magical activity kubanga owa magic tabeera ku reality wali akola magic ne bibeerawo nga bituufu tebiwangala ebya magic baali bakuwaddeko akasente akafuule ne kabakalamu enkeera sisifuna chance basingana abafuusa bakuba ejirifu kejjinji enkeera so kakati ne stand ekyo bugagga bwakuwa era n'ebigenda maaso n'obuyinza n'ebisigadde naye obeerawo naye nga oli kiwuduwudu nga yakulyamu dda gwe yakulyako dda kasa kujjako abilite agenda ne munyenye yekwatako kati gwe bw'otezuula kudda mu maanyi ga kulokoka na kuyita musaayi gwa Yesu Kristo kwe kusigalayo mu buwambe obubaka bwammwe abalaba so kati olwaleero ekindeetedde okuvaayo kwe kubategeeza nti eggwanga Uganda 2026 sitaani yamaze dda okulyetegekera era abambadde amaanyi ag'omwoyo Mukama bawa omukisa munyiikire okusaba n'okubuulira ekigambo ekiramu naye balokole mwebase abamu abazuukufu Mukama abawa omukisa mwebase abakola basinga beebakidde muli mu kuyaayaanira ssente muli mu kuyaayaanira baana b'abendi mu mayumba mu makanisa muli kwogera nti ekkanisa guba mulimu bwe nvaayo ne ngenda ebweru biba byange so musigale ku kitiibwa kya Katonda muweese Katonda ekitiibwa balokole mmwe muzuukuke mwe muli balwanyi baggulu naye ate bwe mugayaala mukozesebwa ate ne muswaza ekitiibwa kya Katonda nze ayogera naawe oyinza okunsalira omusango naye sijja kunenya wabula nvuddeyo okutegeeza amazima ate byenjogedde oyinza okuvayo n'obiwakanya naye nga tondaba kuwakana sooka ogoberere facts eziriwo ate naawe ayinza ovaayo n'onumbagana munnange nze sitidde ndi musajja mugumu byempiseemu bingi okuweza emyaka 2 kati naguno omwezi gumu n'ennaku 6 Katonda nkuuma naawe ajja kumpanguza wabula bw'onoobeera bumu nange ku lw'ekitangaala tutambule tukole emirimu gya Mukama amen Mukama abeere nammwe sigadde ndi omuweereza wa Mukama muwanguzi Jacob omusajja abaagala ennyo mu linnya lya Mukama Yesu Kristo mu Nazaaleesi mwana wa Katonda omulamu byonna byenjatudde olw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu era byonna byenjatudde olwaleero mu vidiyo eno mbinnyika mu musaayi gwa Yesu Kristo bireme okuwambibwa wadde okujoogebwako omukono gw'omulabe Sitaani n'amagye ge amiina obaka obadde buwanvumuko naye nzikiriza nti obadde bw'amakulu eyiggwe abadde atentiivu atabitegedde olina options 2 osobola okuza akatale mabega n'owuliriza bulungi oba okubyekana nekuyita ku mutwe naye oba otetegedde tekigana kutambuza katambi tomanya ne munayinza okuba nga akeetaaga oba totegedde olwajja okubitegeera so nkusaba osharinge akatambi kano kagabanyeeko n'abantu abalala babeere nga bafuna amawulire weegati amalungi anyumiddwa nkusaba osubscribinge oyalikinge era okomentinge otubule ekyoyizeemu oba otugambe nti wano sitegeddeewo oba olina kyotegedde so tuteerawo naffe nogamba nti naye wano wewati wano musumba nange nakirabako oba nange mpita mu mbeera bwetyo oba musumba tukwataganye tutya musumba tubawadde ku namba yabagala okukwataganako naawe enamba weeri eri 0703 88 53 19 strictly ekulaakulana mu bya mwoyo amen kubanga waliwo abamu asobola okukubako ng'agamba simanyi onoonya nedda ensi ya mwoyo tebagizanyiramu ng'abuuza onoonya ate waliwo n'abalala ng'akuba kuvuma mbugo oli kasiru abakuba okuvuma Mukama abasaasi gwoyogerako omumanyi nze ne bw'onaavuma abo nabo tubayina naye nkubulidde amazima ne Yesu Kristo baamuvuma ne bamuyita omulalu naye nze ngenza okuvaayo njogera mazima kuba nze ndi okulwa amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu ate ndi musajja mutendeke kitegeeza I have a sane mind olwo kimanyi nti naffe wano watukwira nga batwanga kanga nga vidiyo gye mwakoze omutagijjaayo Mukama abakuume
n'omusaayi gwa Yesu gubabeereko emirembe. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo si mmwe abaatutuma era tukola gwatuleesa. Oba owulira nga kikutteko nnyo tetukulinaako buzibu naye ffe twajja kwogera mazima gokka, obulimba tetubuwagira. Ndola tugamba tuggyeyo vidiyo nga twayogedde mazima mereere tetujja kugijjayo. So Mukama batukuumire tusinkane emirembe mingi nnyo. Emirembe gibeere nammwe. Amiina. Export TV to the world.